Omwagalwa mpuliriza wasuze otya? Mukama tumwebaza ate olwa day 15 nga tugenda mu maaso n'okusabira abaana baffe. Amannya n'eddoboozi nze mukyala Elina Rwanga. Nsanyuse okubeera nga tugenda ate okusabira abaana baffe ne leero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Obadde wa kisa gye tuli era tusaba ekisa ekyo ky'otuwadde Mukama kigabaneko n'abantu abalala. Ekisa ekyo ky'otuwadde Ayi Mukama Katonda waffe tuwe ate okulera abaana baffe nabo bayige okubeera ab'ekisa. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa ampuliriza olunaku olwa jjo day 14 twayiga ku kubeera nga tusabira abaana baffe okubeera ab'ekisa. Naye olwaleero that is kindness. Olwaleero ku day 15 tugenda kusaba Mukama ayambe abaana baffe okubeera n'ekisa ekigenda ewala, ekisa ekikwata ku mitima gy'abantu. Mu Luzungu twakiyise generosity. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu Timoseewo ekisooka essuula 6 olunyiriri 18 ne 19. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Kanuddemu. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Mu Luganda agambye atya Timoseewo ekisooka essuula 6 olunyiriri olw'18 ne 19. Bakolenga obulungi, babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi, babeerenga bagabi, bassenga kimu. Olwo banaabanga beeterekera eky'okusinziirako ekirungi olw'ebiro ebigenda okujja, balyoke banywezenga obulamu ddala ddala. So omwagalwa awuliriza olwaleero essaala yaffe egenda kuba nti May God grant that my children will be generous and willing to share, and so lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. Eyo yagenda okubeera essaala yaffe nti Mukama Katonda nsabira omwana wange abeere ow'ekisa ekigenze ewala era nga mwetegefu okugabana n'abantu abalala nga bw'obeera omuwadde, olwo nno basobole okubeera nga beeterekera eby'omu maaso. Bwe nabadde ntunuulira ekigambo kino eky'okubeera generous, bino bye nnatunuulidde. Omuntu okubeera generous ng'ennyiriri bwe zitugambye, y'oyo omuntu omweteefuteefu okukola obulungi. Omuntu bw'abeera nga Mukama Katonda ayinako by'amuwadde, ebyo bimubeeza omugagga mu bikolwa ebirungi. Era omuntu ali generous abeera mugabi. Omuntu ali generous y'oyo agenda okubeera ng'ebyo by'akola ebirungi bimuteekerateekera ebiro ebigenda okujja mu maaso. Mu Luzungu twagambye nti omuntu abeera generous, it is that person who does good. It is that person who is rich in good works. Omuntu ali generous abeera ateekateeka, he lays up himself a good foundation for the future. Future ye esobola okubeera ebiseera bye eby'omu maaso wano ku nsi ate n'okusingira ddala obulamu obw'omu ggulu. Kyova olaba mu Luzungu yagambye nti thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Eby'obugagga bituwa obulamu wano ku nsi, naye obulamu which is true life, it is the everlasting life, it is the eternal life. Era ekyo tukikakasiza wa? Tukikakasa bwe tusoma mu Matayo essuula eya 25 olunyiriri olwa 34 n'olwa 35.
nti awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti, mujje mmwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonderwa kw'ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munnywesa, nali mugenyi ne munsuza. Emboozi eyo ffenna tugimanyi, mboozi mpanvu eyogera ku kusala omusango ku nkomerero y'ensi. Ti Yesu Kristo ajja kwawula abantu abamu badde ku mukono ogwa kkono n'abalala ku mukono ogwa ddyo. Ti naye abo abalidda ku mukono ogwa ddyo be bali abagenda okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Naye nti lwaki? Nti Yesu bwe yalina ennyonta ng'ali ku nsi baamuwa amazzi ag'okunywa, bwe yalina enjala ne bamuwa ebyokulya. Kitutegeeza ki? Nti okubeera ab'ekisa ekigenze wala, okubeera abagabi, okubeera abo abafaayo ku bulamu bw'abantu abalala, kyekyo Mukama waffe ky'atusuubiramu. Abo abali mu kweteekerateekera obwakabaka obw'omu ggulu, empisa ey'okubeera ab'ekisa, abagabi, abafaayo ennyo ku bulamu bw'abantu abalala yeeyina okubeera empisa yaabwe, kubanga eyo ye yali empisa y'ani? Empisa ya Kristo. Kale omwagalwa, nsaba Mukama atuyambe ffe ffennyini ng'abazadde okubeera nga tunakyeringa, okubeera nga tuyigiriza abaana baffe okubeera abagabi. Emmeeme gabaagaba y'eneegejjanga, okubayigiriza okubeera abalumirirwa awamu n'abantu abalala. Katubayigirize okugaba ku ebyo bye balina. Omwana alina engoye ziwerako nnyingi, engoye ezo asobola okugabanako n'abo abatalina. Alina engatto peyas ennyingi, asobola okugabirako abo abatalina. Ffe ffennyini abantu abakulu nga bwe twayiga nti abaana bano mu kubayigiriza ne mu kubasabira ebintu ebimu tulina kubibeera bubeezi, nabo babirabe nga naffe tubikola, ate olwo babikole ki? Babitambuliremu. Mukama Katonda nsaba ayambe nti mu nsi eno ejjudde okwerowoozaako nga buli muntu alowooza kino kyange, kino kyange, nze nkolerera nze nzekka n'ab'omu nnyumba yange. Mukama ayambe abaana baffe, abawe ekisa, abawe emmeeme eyo efaayo era erumirwa abalala. Olwo nno Mukama Katonda abafuula ab'enjawulo, ate abayamba okweterekera ebyo eby'omu ggulu, abayamba okweterekera ebyo eby'obulamu obutaggwaawo nga bayita mu kubeera ab'ekisa ekigenda ewala ekikwata ku mmeeme z'abantu. Mukama atuwe omukisa. Mukama tusabire abaana baffe babeere ab'ekisa ekyo ekigenze ewala, basobole okukwata ku mitima gy'abantu mu ngeri yonna gy'oba obeera obayinzisizza. Tukwebaza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.